bananga kirina bananga emyoyo minani banange abasajja bakutukira mu nnyanja nga bakumaze okutema ebintu bya minani emmese yalinganga nnyana yiyo gundi egundi linganga nnyana nto emmese bwe yali ngelinganga nnyana emmese ogisanga mu lujja bweti ng'etambula ngambwa tobadde ki nedduka nenga omusinde guka gwekuba MRlive kwetuli oba ku Meeting Club on live kwetuli n'olwaleero nkomyewo n'owekitiibwa kikose mu Luganda kikose mu Luganda owekitiibwa ekibadde kiddako owekitiibwa Kaliisoliiso akuli okulwanyisa enguzi mu Uganda Makindye division 7 si mu Uganda oyaga hongoya bakama bange bintu nakyo bizanyira tumaina batulaba kikyuse tompebula kikyuse ndiwa ne IG Kaliisoliiso akulira okulwanyisa enguzi mu Uganda mu Makindye division Makindye tugende n'ekyo kale oyaga kundeetera bizibu Gabiri katoli mugumiikiriza akulabye mugumiikiriza gali maje ssebo mukama wo futu soja oyagala kweweebuula mu Makindye division ndiwo ne Kaliisoliiso akulira okulwanyisa enguzi mu Uganda ne mu division kale mu Uganda kati mu Uganda mba sikulira nenso okubaako nebyenkwanaganyako naye mu Uganda sinze mu Uganda kinene ati mu Uganda naye mu division abali eyo yenze akulira okulwanyisa enguzi Makindye division naye Uganda so kwasaganyako nga omanyi nti enguzi tekoma wonna eggwanga lyonna naye sinze akulira mu ggwanga lyonna Uganda akulira mu ggwanga lyonna ye madamu Betty Oliver Namisango Kanya akulira mu Uganda yonna nze gambye katandi kitandi okulwanyisa enguzi mu Makindye division esangibwa mu Uganda oli mukama waffe Gabiri katontegedde mu Makindye division esangibwa mu Uganda si mu Uganda yonna tugenderaawo tugenderaawo yagala bannaabye olaba baddeko ku site nga muzimba omusajja najja nagamba oli musaamusamu omusajja agamba naaba nomugana naabe nkole kyati njagwe naaba kali funa tumanyi nti okunaaba kitegeeza nnyuka twaliranga fuba manja tugobanga 11 mwana omusajja oli yali musajja mulungi nga tukola olunaku lulamba kati bw'alabanga saawa zingidde 11 kitundu nga akutega akasenyu tabulayo kali akasenyu twakubirire wano akanafikawo tujja kabika tutandikireko enkya kati bw'amala okutega akasenyu ng'atuula abannanga amazzi ne gakutolokako misiti ekyemu oba n'okatabula ne katajja bulungi biki bino wedda byotabula ne gabuluka ne gadduka ogenda okuyira bwoti omusenyu guyooba oti nga gagenze bireke sigoyonoonye genda ojja kudda enkya naaba yatunaabyanga bakuweera wakati ate budde basasa ate yatuwanga wadde n'ekikumi fowaman naye amuza yamaliza agalamu kuba ffumu amuza yali akubye omusajja effumu seera yabira lunaku olwo anti amuza yakuba omuyaya kasukira omuyaya effumu kati omuyaya okwewuuma bw'ati keyewetamu bw'ati effumu lyakwatawo ne lisoka mu kisenge lirimiramu amuza yali aseffu nga tamusasudde fowaman tukola ebyo amuza nga tumubanja amuza yabeeranga n'amafumu ku saiti oba yalijja wamuza aye kali amweweredde dda najja ku saiti nga kiruyi yali y'amaanyi embeera naye kati munna embeera simbi obulamu tutambuza mpolampola mukama akyakuumye sibiddamu tugenderaawo mukama akyakuumye era n'abali eyo mbadde nawe nvaako awo mu tawuni ngenza okuyitaayita bwe nti mbadde excited teki mu Luganda deka ngenderaawo ssebo muganda wange ntuuka ku booda bwe nti nvaako nsanga kampuni
oba bakola biki muganda wange aliyo kyemanyi ojja kubaako ndabe nange ntiisizza nnyo badde balina ze bakola kampuni bali awo badde bali mugula sumbuusa avuka bali abasajja bamaanyi bambuto pakinze motoka ezebbeeyi bambuto omusajja nagira ngagula sumbuusa nagamba nange kali nzulagira nti ndawo ndi mbyange mbona ngambe wa change baba nyini bensaba ne change ngena kusabawo change omusajja nagamba Gabinika nampita wasomanga naye mu kyalo ate asomanga naye mu kyalo erinnya gumbe kafero tewaga tawuli akafero yayimba kali akayimba anti erinnya likola baki bejjigiri awo sumbuusa wazikuwadde sya omusajja nangamba toyana kulya sumbuusa kiki kyokola wano waga todde sumbuusa tata munnange kulaba emirimu we bali gyokola ssebo naye emboozi ezo gyeziriza onyumya bannaye nemuga emboozi za ddala naseka nagweri nagamba nti nebagamba Gabinika abakozi ono wankwatako mwana bambongako nangamba tolina kulya sumbuusa nantwala wali nanga asooka ofune esiwaani y'emmere nanga asooka ofune esiwaani y'emmere naye awayi nenkalya era muganda wange webali nnyo webalire ddala bagulidde emmere Gabinika erinnya yita Sokora nampayo ekyemisana ngenze mu hoteeri nampayo ekyebiri mpadde mmere enkalu badde ntega mmere enkalu badde ngena kukola bwini ne mugawo webali makati sajja nkanze nnyo ate amba mpita Gabinika Gabinika munaka nasoma naye tabanko obbi sajja aliyo mu kampuni ye Naggulu mbadde nva Naggulu balina bebagizaawo bensabyawo mayonezi mayonezi omumanyi kati balina babituta bisata bisawo bibadde bingera hoteeri wozimanyize ntubadde Naggulu Naggulu baavu kyetubadde ninga musajja olawa kati kizeemu okomyawo mayonezi nva mayonezi nvandiirwa kati ngamba enva zidde envaazi enva nakyenjagala kibumba liver liver kwekujja ate osobola okwesaba olidde binyeebwa ate okasudde atugenda mu interview njagala ojje nako leero anti kati ate madde nalidde dda oli baswaga abantu obalumye babayiga Queen baffe badije Miss Favor yiga Queen osobola omulumya bakayaga mama Mafiu bawulire nga obulamu bubaluma mama Mafiu nkutumiddeko nnyo oba omwana akweterera akati ate bano bajja gamba nti ate manyo ga bituli ate yali mbali cement nga olwairo ndidde kibumba abokola boti swaga oba neta kati ne kati nja kujja ku interview nga nkirya ate nsinga bagipakinze bulungi badde nzija nayo wano ezo ina kweyisaayo omulundi oba kakasa ate n'addayo omwesinya namba ye abadde akolaawo faddawo nga kampuni eri awo basajja bali abambuto bali abambadde z'ovulu amataawo nga yabeebuuzisa bye bakola nengamba njagala baami bano abaali wano badde ba mobile babadde waawo kampuni wansi awo bampise badde kukubawo naye nga kampuni enyirira bwetyo oba ekola biki nkuwa strategy ojja kuddayo weebuuzise oli saategera bulungi bye mukola mbozeeyo kabumbeera akabumba tebanfuule wa akabumba akamulemu okwokya nange enkambadde Gabinika kakati ekyomusajja ebyomusajja mbikkiriza okusinziira ku sayini gyozize nayo wano ekyabiri ebyakuba abantu embigo ku kyalo omusajja bamugoba ku kyalo namugambye erinnya twagambye erinnya ate okyabinyumiza nenga nti nga sinafuna panado wange ate kati panado waki ogenda oli omusajja gumala okunyumiza gunnumira wano makati wano bamuyitanga Minaani Minaani era abeera ku kyalo ki yali abeesaliza ekyannamukaaka eyo oli omusajja yali alina amaanyi anti gambye ajjanga ku kyalo ng'ekyalo kyona kimutya amaanyi ki amaanyi Minaani gasitwa ebintu nga tabikutteko magi kyoyo magi anti kyekyo dogo ate kati kutegawo amaanyi
Ekisoka yali musajja mulungi. Ogamba amaanyi abantu ojja babuzaabuza baganye nti yalina amaanyi gana ag'ekipawo ekyo. Yalina amaanyi ng'akola bw'ati kino ekitwala kikutteeko. Yali mufuusa. Yinza okugamba gundi ezanya Titanic. Yatandika atya? Ate yali mufuusa. Yena n'amaanyi nga n'aba bulijjo wano. Oze ekintu kikuma mugongere wano bo. N'otamba n'ogenda. Kigenda lambulula. Yalina amaanyi magiki bino ebintu by'ekirogorogo ebyo togamba maanyi abantu ojja babuzaabuza. Oli Minani omulaba yajja ku mudaala gw'ennyama n'asaba omusajja n'amugamba mpa yakanyama ndyeko. Musajja gumulya bunyama ko tuva wano tambula ogende bunyama siso kati gwe najja akanyama n'akalya namupa oluyi. Yamupa oluyi n'asika ngo nkubye kale n'atambula n'agenda. Amazima ga Katonda mu ggulu mugalu omukono gwamuzimba wano ndakikiso ezi. Minani yali ajoga bujozi bantu. Yamala kujja nakola bwali. Toddangamu okunkuba oluyi. Osiza amalusu. Nenga afukamidde wansi amazina kuliwa. Osiza amalusu. Ate malusu ki? Owaze tu awaluche ekigwiza ewa. Egendereza yucho wegendereza kabinika. Power. Owai. Kati Minani yali mulundi. Abalundi abo bolaba amannya gaabwe gava waggulu nga gadda wansi. Amanya g'abalundi ogoga nti gwe Rima Sam Esi kati be waabwe ova ku M ku 2 ku 3 naye ogava waggulu ku 10 gemanya ge batuuma omwana wazaalibwa mu musana bamuwa erinnya kati ova ku namba 10 namba 10 ye 10 namba 2 ibiri namba 9 ni myenda 8 ye Minani oyo gwe twogerako kati ewaabwe yali wa 8 omusajja bwazaala abaana be bana abaana abatuuma mitendera asooka namba 1 Imuna 2 3 4 5 Jofre kati bwe bajja mu Buganda ne babawaaye nabo olwokuba nti baaganya ne bagira ne babawaaye erinnya eryabwe Minani ye namba 7 nawe wano sogamba baba 7 mu Luganda no gamba musajja muganda 7 togera nyo ku 7 ate lwaki kati ne bagenda paka waggulu ne bo balava waggulu 10 ne myenda togera ku 7 Minani ye namba 8 Minani awo kati Minani wacha mutukako yogedde 7 n'empulira egaggo byolowooza ndowooza mugo 7 nino sasula looni kakati 7 atuuka 7 yalina ekiteega yali yakizaala ate ekiteega bakizaala wabate ekiteega kibanga babizaala ekiteega eba nga mmese gwekimanyi so okugira mu mmese nga njeru waleka emmese enjeru naye kati abaana basanga n'essomero bazisomako mbu basoma ku mmese enjeru emmese enjeru kiteega nange ekyo ekifulukkwa kiriwa ekyo Katonda wange emmese kuba omusinde emmese yalinganga nnyana yiyo gundi egundi linganga nnyana nto emmese bwe yali ngelinganga nnyana emmese ogisanga mu lujja bweti ng'etambula ngambwe tobadde ki nedduka nenga omusinde guka gwekuba kakati atuuka ku kyalo bamutwalaganya ayina emmese emu ate ekiteega biba lya mulevo sokuba n'ekiteega kimu ayina ebiteega 2 akusindikidde ebiteega ngoma yabizenga 10 nga biringanga nnyana mmese zinganga nnyana bikulunge ekiteega mu nju yo nga mulimu emmese enjeru efuutuka edduka eba edduka misinde fuluma ya nju gisuule w'enju paka we banaakijjamu ani abakijjamu abajjamu ebiteega tabafaaza olweyo babijjamu era ebiteega Minani atuuka kyana mukakaawuuma Minani ojja kgenda ogomebwa okuva ku kyalo ojja kgenda bawagadde ejjambiya anti yatuuka kati wulira yatuuka lw'omukyala
yafa mbu ebintu bimunywa omusaayi. Kati byali bimunywa omusaayi bagenda okutambula nga Minani buli walaga bagamba tuyinza nabyetantala omusajja yabasindi biteega byennyini kati Minani ng'alina emmese mu lujje esiiba mu lujje waka nene nga nnyana yakala ki njeru Minani ne bajja bamutabukira Minani bamugamba ojja vva wano batemye buli kimu Minani ogenda Minani yo batemye ebintu bye Minani nagaana ngenza bakafaya okakasiza ddala nti bakali kati kindidde sikyana kyenkola kyenziza abasajja batemye ebintu bya Minani amazima ga Katonda mu ggulu baali ku mwale eddimu uliriza kyanna mukaaka oba okwatibwa ku mwale mazima ga Katonda mu ggulu ekyanna mukaaka obuvuze kyanna mukaaka oyongere mu maaso waliyo mwale eddimu malembo wa abasajja baakutukira mu nnyanja nga bakumaze okutema ebintu bya Minani bozanya n'okuzanya kitonyo ngaaga naye tuddamu kulayira twakyulayira kati wema kyegamba kituufu ebyakayisaali bye byakayisaali omutonzi bwe kale sigenda kuddamu kulayira tebabuulira naye ng'osobola obutaddamu kulayira ggwe sisobola mboneredde muganda wange Minani yazzayo bakafaya yategulaaga mukalazi waliwo omuvuka nga mukalazi ng'alina lino ejjuuga lino bakwatako mukalazi nagamba kanfe ne Minani kumuyora bukigwo najje wa Minani ebiteega birazi naye nga kyayagala kulaba ku mmese eyo agitemeeteme nga mukalazi va ku mmese y'omusajja Minani bamusinza amaanyi abantu bamaze okufa Minani afuluma agamba nkola ki nka ngende ekiteega kimugatondeka emmese eyogera ekiyita mmese kubanga kiri kitali kiteega kijje mu mmese kati onaga emmese ndo wajjaga emmese terina buzibu fenga nzenge wange zijja ne zirima ne kukedo ne mmulya lumonde twamulya lumonde neyita mu vendiirwa n'ogamba ndiya kati yatuuse eno teyatuuse n'olya kanu bwoti mukyommo ekiteega kigamba tondeka ku kyalo ekiteega tondeka ku kyalo ondekera ani gwoleka wano ekiteega kimukulembedde Minani aswalukuse kikulembedde kitya alinga goba akayana kidigida tondeka wano ssebo tugenda ffenna kitega kimwesibyeko Minani agamba kansooke ngende gojja oluvannyuma nti nze nedda tugenda kitega kikulembeddemu mu maaso akigobanga mbuzi zina omukira emmese abantu bakiraba kyonna lubona bwe bati ne bagamba kati tukitta zenatuko nga gwaka kinyanga nyana mu ttuntu Minani ng'akwata kuba agenda nga nakyagamba kangende esinga yalimbwa banigambye embwayi naye emmese egenda ekola eti kiteega kibigula bigula cancanca enduulu eraya kikyo bananga kirina bananga emyoyo Minani banange Minani addayo bulungi yakitawa naye muganda wange bagenda okuvanga wano paka wali abasajja nga babeddera bwekitibwa ekiri Minani baddamu kulanga ne Minani yennyini tebamulaba Minani yabula bubuzi kati ekiteega byonna ne bibula ate Minani abula ekiteega kisigale abantu babula gye bali Minani yabula bubuzi muchwezi ate yali ebyecwezi babuze bagenda okukebera ate nga weebali Minani n'ekiteega kye enju yaabwe nabyo byabula enju basigadde adduse muganda ne bakwata n'ekiteega mbiro ekiteega kyali tekirina maanyi anti ekyo kyekiteega ekyalaga obumalirivu nyene ne mukama wange era byonna bitya bajja okugira bati mu biteme byonna mubisule ku ttaka n'ekiteega bakitema kisinzira bwe kyererese kino kyayoleka ne kifuluma nyene ne mukama wange sikuleka tondeka sikuleka nti sigala emabega obule nti nze nedda ngenda kyekyavaako obuzibu abantu bali 50 beyatta kati abantu oli yamaliya n'asituka mbangi naganze kanfe ngenda kukuba Minani ngenda kufaafagana naye abantu bazze basize ennyumba bakoze buli kimu Minani alemedde munda badduka badde bayita abalala abasajja bagwa mu nnyanja tebadda ono n'asituka mbangi n'agamba nze nfa naye ajja akubye oluggi Chairman
bana bavubuka ne bagamba kyeyamaanyi obukodyo bwawe bwenkutegaatega naye obubu ate mbanyumya ku bintu ebyaliyo ebyaddala lwaki mbanimba abaana afulumye Minani ayite manjo adduka Minani mukuduka ekitega tondeka Minani kigoberera cheki banange kikyo bawaga abantu kikyo bannaye amazima ga Katonda wekozange siddamu kulayira bagenda okutuuka bale layira bituufu layira nzikiriza layira ekitega nabula Minani nabula n'ekitega sambulidde kala y'ebitega kituufu byonna ate abantu babula zinjijja wange yabula ate kulimbe jajja wange yabula bubuzi ewadde omanyi bani ababula ba muggulu yabula nakati yali jajja mukyala jajja wakojja sigamba oli omukyala azala taata Professor Kabinika yabula ati teje yabula ekera kumacha nafulumaawo baana bange bannange biki nga baana abo nagenda bale manyi mwali awo nabula so nagenda nagenda nabula teyaddamu kulabika nakano gwaka bamutta aba 7 yabula abayekera bamutta ayekera batya yabulira mu kibira nzolo zamulya yabulira eyo badense sebyenna kubisekerwa ate badense kakati munnaye Minani ekyalo kimulema kwolwo teyadda naguno gwaka ebyogagga bwe byonna byasirikiraawo abantu ne bawamba abatwala ne batwala gafa kyagatawaana teyalina mukyala Minani yate kikonsa yali muwulu tayina muntu n'omu yalondoola bambi tebalondoola yali ayogera olulimi ki yali mulundi ng'ayogera Oluganda Oluganda nawe Oluganda bali balumanyi naye yali mujozi katonga nti yasanga omutunzi w'ennyama namugamba ku nnyama ndyeko bwe yagaana agibbaawo bubbi n'akwata kanyama naga kati wendyako oluyi eyamukuba oluyi lino ebbega lino ali limutta ato tuddangamu okunkuba awo wennyini nadda mirimu gye nga mulanzi koti wagulemu oba kala yemu wagula kala yemu kyenjagala okwambala kyenjagala okwambala lwaki baprofesa bambala nnyo ekooti yemu lwaki baprofesa banyawalagi ngate ne badokita ate nga balongoosa abantu bokankanira mu lubuto ebyenda bukugu keneyo omusajja nina omulwadde wange nga bagamba nti agenda omulongoosa wuli wali naye waba tannanywamu tajja kumukola mugulireyo walaki gumamu tajja kumulongoosa nengamba ate kati omuntu atamidde ayagala kutta mulwadde nti agala mulongoosaamu mwana bumanyirivu mugulire waragi ajja kutta omuntu nga mulamu mugulire waragi abaalaba nnyo kati naawe profesa nange mbandaba bulijjo amanyi nno olina minisita gw'okoppa naye waguleemu kala anko balamu lwaki tomwogedde erinnya mbali saakuyisa abantu babuna anko balamu waliwo tekino oli minisita no kimanyiki naawe ate kiba kyakuyisa mu maaso kikyakuyisa mu maaso anko balamu minisita mulamba nange nonyatandika kwambala t-shirt emu saati wagifunye enjalo tobikula akagambo kaleke kakati munnaye akagambo anti gye pesa lino wadde yankabikula nkitabugundi nsanyuwa tokabikula kampuni yafusaga tugirange kati nsanyuwa tokabikula kakati okyo ningiriza obangire kati kabiri kanyamba tobikula akagambo tuli mu foundation abaliwe ne bakamanya tuli mu foundation ate no smoke no alcohol okay kale kati naze nasigala ekyo nakiyambalo yagambo bwe katyo namadde nanti ndi mu kooti akoko iziraifu kakati ama bali kanotomina leka gulina kalaba tokesize toli kyakulabirako kirungi eri baana Gabinika tutamukolera mu foundation lwaki saati gyo yambadde lwaki Professor musajja yambadde Professor Kajegere alko next life kakati nina musajja wange yali professor yali musomesa ne level ko yali anti leche kimu Master Kawoya magero wa Master Kawoya Master Kawoya mboko yavuga kakati Master Kawoya yali musajja bana abenywiramu kawalaji nenga musomesa mukugu ngane
akanywera bukunda rudu aha kati Master Kawooya batuuka ku ssomero bakyusa abasomesa kola enkyukakyuka mwami bamitanga Mwami Kyeza nga Mwami Kyeza yagamba abasomesa baveewo bano bakyuke Mwami Kyeza ajja kusomesa bakyusa abasomesa somero sigalirawo wamisinga abasomesa nga bana baleeta omusomesa omulala somesa ali muzungu Birokana bwana Mamagoye yali muzungu Birokana Birokana simula yoyo Birokana Birokana baleeta Birokana Luganda anti olwaze Birokana muwadde kikaawo bate mwamuwa ajja ku ssomero yeddira mamba ki oba mwali alugambe anti bannayuganda baweerawo ekika anti bire kasodde Birokana Bill kale muzungu Bill kana kalenga Birokana nego manyi obudde obukufuna omuzungu ku ssomero nga basomesa omuzungu yabasomesa omuzungu ajja ku ssomero ngabiniko manya akazungu atandika anti uliriza omuzungu asumulwa atandika okusomesa ku ssomero olunaku lwe yajja waliwo abasomesa abamu abataaliwo muzungu bamaze okukyusa balesemu omuzungu akavalinge waliwo abasomesa abalala abatakola ki bataaliwo Master Kawooya yali munywi ng'anywamu naye ng'asomesa naye ng'ayosa nnyo essomero limenya n'omuyizi ayosa omusomesa ayosa kakati omusomesa omwosiyosi okuyosa munnaye yali ali waka mu kubeera ewaka essomero lyali liri emabega waaliyo ejjinja eryavu kyagambibwa lyamira abagole liriraanye emmanju eno ku kigenda essegero anti wulira liriraanye ku kigenda essegero kakati omusomesa ba mu nnyumba y'abasomesa yatandika kusula awo waliwo nnyumba yali eriraanye awo nga ku jjinja ng'atandika kusula awo Master Kawooya ava mu kitawuni ava anyoddemu akengeke atamidde ajja ayita Ana yani ate omutami bagamba Ana aba atamidde ayambuka olusozi agenda otulaba ati ku gundi eno agenda okulaba atunula bwati alaba omuzungu kyokka omuzungu gwalaba bamugamba nti ejjinja lyamira baki abagole alaba omuzungu ku ssomero bwe yabadde teyawuliddeko nti baleese omusomesa kuba yali mwosiyosi alaba omuzungu amugamba hey come Birokana alla Kawooya gwamwamuka kiro ssaawa 9 come amuyita mugamba jangu amubuuzeeko bali bafunye musezi omuzungu yali mulamu akola kyekiro ssaawa 9 wabweru muzungu time babale obudde yeyoza yakajja ku kitundu ando kimanya tamanyi bagane kumpewo luli nsozi amugamba come you come Kawooya gumwamuse Kawooya 10 Kawooya agamba omusambwa omuzungu tabitegeera hadduka emisinde gwamwamuka hadduka tuuka kunkona ku luggi munzigulire sikirabanga omusamba gwasituse yabagole munnange akeera ajja ku ssomero ku makya ayambuka bwati olusozi Kawooya Master Kawooya abatuuka bati mukalitunsi nga Birokana paredi bagimukwasizza ali ku paredi nasooka nadda mu muti bwati omusajja bwe yangobye ate kati omusambo oyo gwangobye kati ne ku ssomero gunumbye n'agamba nfudde ag'okulaba bwati nga paredi ewedde nga Birokana alina omuvuka amuyita Kasujja ayisa abalala bayitayo bati jukira yali ebigambo tabira abalala mikono gye gikola giti olinga ga mujje engeri gyali ewala bwati ngalaba talaba boogera n'agamba omusamba gutandise okuŋŋaanya abantu gwagala kubatwala mu jjinja society ennongooseemu bantu bawedde Illuminati Kasujja alina omusambwa Master Kawooya n'agamba nfudde mande manyi byadde ekirooto byaddala sinanywa kuno ndaba ayimiridde bwati n'agamba apaana Master Kawooya teyagenda ku ssomero teyatuuka n'agamba essomero nditadde nadde ewaka n'agamba abantu mbabuulire omusambwa gwatandise okuzingako ekyalo tegukomye mu jjinja gutalaaga
Master Kawoya ng'omukazi wa mugamba nono olabika otandise ofuna ekyamu ku mutwe genda bakebere nabagaba naye nalabye omusambwa nti mweru tebalaba ku muzungu Kawoya n'amala ennaku 4 tagenda ku ssomero naye nga okunywa akola ki anywa yakatumya nkabo yananywera waka leero kimutandaga makanzikireko mu town nga kirya mu town takyasomesa yeegobye atuuka mu town amala okanywa akomawo basisinkana birokana amuga my friend agenda okukyuka bwati nga amuyita katonda wange mu town mu Kalitunsi bana basajja ati Kalitunsi yali emiti nga gibabwe giti miwanvu wakyaliwo ekidoddo abasobe bafanza tebalima wa abaana wedde batuma ngo obugirita nga tusala omuddo ekifaananyi kiraba muwogo bitu bya muwogo tutwalira ku ssomero naye abaana baloso otwala bitu bya muwogo twala bitu bya muwogo bakutuma mulete enkyenkumbi n'obugirita balina bakebera amanyo masenyezza mboko nekaaba Professor Gabinika kakati emiti Kalitunsi kati obuzibu bwali wali omuti gwe baali batemye naye ne bagulekaawo ku ndoberero teki kabwe kati kasigaddeko kati kakati bali kwaki Professor omuti gwali kalibaliba muganda wange bali mu kattu ayina wamulengerera nono ayina wamulengerera omuti ne gujja bigwa bwe omuti bwe gwagwa Kawoya n'amanya omusamba gusitudde sisi ku kyalo Kawoya adduse ayingidde ebijjanjalo by'abasisita n'omusamba nti emizimu gyakuno e Buganda gye boogera gisituse omuzungu naye ataddeko beegobye ono ayingidde ebijanjaalo noonagamba guga gujja buli omwaka wamunne oli adduka ayingidde ebijanjaalo noono ajjirako omuzungu ashava ku munne omuzungu ate bonna buli omwadi nti ayagala bakwatagana obunyambi munne fena tuli mu kiyongobero kyekimu kyekisudde omuti bana beebuuza olabika ggwe Kawoya ayingidde ojjukiriko akenge naye yali amanyiyo yeraddukira yonna kuba kyalo yakikuliddeko muganda nga gwakwamusena dda anti omwenge ogulaba tegwagala ntiisa emisinde mu lusuku emisinde mu bijanjalo ebijanjalo nono naye ajja adduka my friend ndeka ssebo ndeka gugo gujja no muganda wange obudde tebwakyereeyo nga bali mu yiriyiri tokwata zikwata badde eno walako kyali chaplain badde eno birokana naga sijja nambeera z'abaddugavu ng'akwata dduka dda waka ng'anaabako kalimiro ng'ajja ku ssomero Kawoya akeera ku ssomero abagamba omusajja gwe mwaleese musambo ogwedde aze kuguloopa sisobola kukola naye sisobola nti No, I'm not. What happened? Twegobye. The whole night. Yayogera bw'atyo. Ate twegobye. Andi yali atandise okuyiga, Kasujja atandise omuyigiriza. Kasujja Roma yatandise omuyigiriza. Olwo bagambira nti yatandise gutandise okuŋŋaanya kkulu. Omusamba gutandise okuŋŋaanya abantu. Okitegeera gwagala batwala mu jjinja. Kasujja baguyigiririza Oluganda. Kasujja niko muyigirizamu ate abazungu bakwata maamu. Tuguyise mu musambo barakati. Kasujja. Twegobye. What happened? Kawoya naga nsinza kolagana naawe. Baamala ebbanga teboogera na birokana. Tutumire ku mamafyo. Gosoose leero. Kamusooke. Ne Madam Florence tukutumiddeko nnyo nyinyi ddala. Kayaga Constantino. Evelyn Eve. Esther. Mariam. DJ Miss Favor. Bayiga Queen. Babakwata. Saigo SB for Brad. SB for Brad. Mulaba mulengera abeera kutavaako. Kasuku live. Kasule John. Mariam Magdalena. Ne Mariam. Bonna batuufu Mariam. Tukutumiddeko nnyo
tukomaawo tutumireko omulala Talent Beauty World badde omwerabidde mubireko tukubiddeko mama Kizigo AK Fashions oyongoye kwambala abaagala ebyokwambala bonna mubireko kanyongera okutumirako AK Fashions kigenda okwanjula tukyakyekenneenya omwana Katonda ali eyo ng'amaanyi g'ekisajja gakutawaanya oba alusa tetwagala bingi amaanyi gabinika wano tetulangirawo nga tetumaze okukola research amaanyi g'ekisajja oba alusa essaawa yonna tuyina kyetugenda okweza ku mmeeza abantu ekyo tukigobe mu ddiiro tetwagala kuddamu kulaba muntu nti alusa zikuluma mwate bwe ngenda simaya nkenyera eno bagiyita Metanikira Bongo Live ya Charity Begins obwo nabo buyambi tetwagala kuddamu kulaba musajja agamba nti amaanyi g'ekisajja gantawaanya tetwagala tuddamu kiwulira tukiwulidde ebbanga kati ate ffe abali mu kigundi eno yennyini kitegeeza nti tugenda kuba nenze era siri mu binnyo maanyi g'ekisajja osobola okwongerako ate gwe mbigambo mmanyi ati okusiza kubogambye naye osobola okwongerako pampingako ani nalabako omusajja mukyamutuukako omusajja yagenda bamuwa akagundi ako kati ye bamuwa tatwala akadomola omusajja namugamba nywako kati nze ebyange kajiko nattabula katini ye nagamba kale bwe yatuuka eyo omusajja dimuko ntawanya ebbanga kankimale bayagula nakwata nakutamira nekagwamu nagamba kati ye najja mfano omuntu tukwetuke kyali agenda okujja tewali kikolwa omukazi agenda okujja atuuka bwe yajja agenda otuuka nga kyali kikola n'obuzibu bwali overdose ate banze kuba baali abo netugenda tujja banjula agenda okutuuka bwati bambi yanywedde overdose singa anywanda dose tekyandikoze naye yanywa ki overdose amaddu abunomu tuko kipoza anywa atya nyiramu anti kati awo kuno kunywa banywa bati okunywa oba okutamira omukumu nkalamata kakati omusajja muganda wange omukazi atuuka naye akagabira kwamba nonkubira ni bize neyekyanga olowooza yasula mu nnyumba talajana oyo bayagula alinnye waggulu alinnye mu bitanda alinnye luddawa tagenze takutte baana babandi ng'ataamuusa alinga nnumba yalikozesa bubi yayitanga mukuu bwati nga wano ng'omwana Katonda ali eyo olina alusa eddagala lino mu bwangu bw'ekikyalo ndoza tugenda likuleetera ku mmeeza alusa twagala tuzigobe mu ddiiro abantu bangi batawanye n'alusa bambi alusa azikomeza abantu okuva e Bulaaya oli n'agenda okunoonya akasente ate alusa ne zimufukira alusa abantu bangi baguziza bannaabwe evvu nga baliita eddagala lya alusa oba ery'amaanyi g'ekisajja ebyo tugenda okumenyawo asookere kunze ku kyalusa alusa zikuli bubi ebyo tugenda okukola ki era nja kulerange mbawo obujuzi zonna bamponye nti omusajja oba omukyalo oyo ebintu kiriya sofa maanyi ga kisajja alusa agenda sookera kuffe wano anfuula omuntu alusa nze nyina nze site bwe maliri amanyi g'esajja nina alusa ogambe tukwongereko alusa zinuma alusa zinuma amanyi g'esajja neesobola naye kyalusa kyo bwe mmala okuteera bwe nti wano anti akalango nja kayisa mu giya namba 1 majja balenzi lina mbagambi bwe naagira bintu banywe what is this sibula abantu tobikula mweraba